tusanyusa obalaba abalabi baffe aba media platform eno ng'olunaku olwaleero tulina bweru ku kkooti osinkanye omwami Ssegirinya Mr. Update. Kakati ensonga esinza otuleeta n'olunaku olwaleero tuli ku nsonga y'omwana ayitibwa Density nga ye flagarizer wa People Power. Omwana oyo yakwatibwa ku nsonga ezimu ez'okugaba masiki n'ateekebwa mu poliisi e Kawempe olwaleero aleetebwa ku kkooti e Nabweru. Mr. Update, twagala otegeeze ensi omwana ono bamukwatira ki? Ekisookera ddala nsooka okwebaza bakanso bonna betutambudde nabo mu nsonga eno, kanso w'emmeri, kanso Shamimu era naye wuuyo atuuse okulaba nga tulwanirira muganda waffe Dennis City abe nga asobola okubeera nga afuluma akaduukulu. Ekyakwasa Dennis City yali atuukiriza omulimu ogumukakatako ogw'okulaba nga akubiriza abantu okwewala ekirwadde kya COVID-19 nga bambala masks. Era kyekyakwasa Dennis City. Actually ekyo kyongera otulaga tindoza mu Uganda temuli coronavirus because bw'ogaana omuntu agaba masiki abantu bazambale n'omukwata n'omusiba n'omuleeta mu kkooti nga wano n'omuvunaana nga kyali mu kukola ate kyekiyamba okulaba nga abantu baffe bali okulwala ekirwadde kya COVID-19 kiba kitwewuunyisa. N'olwekyo kyekyakwasa Dennis City ne bamuleeta wano era Dennis City n'abanga amaze kyenkana mu kkomera y'e Kawempe ennaku 4 paka lwe twataddewo embeera ne bamuleeta wano mu kkooti y'e Nabweru n'abanga avunaaniddwa omusango ate bo omusango gwe bamuvunaanye kugate gwewuunyisa mbu ate yajeemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ate yali abituukiriza butuukiriza kwegamba nga bumanye ebya Uganda wano kasobeza ekituufu ate kyebayita ekikyamu ate ekikyamu kyebayita ekituufu. So yembeera ebaddewo wano naye tulwanye Dennis tenaba nga afulumyeyo era twebaza balooya baffe abakoze ekisoboka omuli kanso Shamimu omuli kanso wa Meri bakoze ekisoboka okulaba nga afuluma era tumuyimiridde era omulamuzi n'atugamba nti ajja kudda n'ennaku z'omwezi 25 ayongere okubeera nga akola ki ye reporting naye nga tukimanyi omusango bamuvunaana omulamuzi ajja tuuka ekiseera agugobe because tegulina bujulizi musango. Dennis actually alina okuwawaabira omusiba essaawa ezisukka mwana mu munana because bagamba 48 hours naye Dennis City kyenkana bamusibye week namba nga ali mu kkomera kitegeeza nti Dennis City yalina okuggulako abantu bano omusango ogw'okumuteeka mu illegal detention nga talina musango gwonna gwe yazza era n'omulamuzi twakyamuwadde ebbeeyi alabye nga obujulizi bano baleese buli baseless tebulina grounds kubusobola kuyimirira kutwala muganda waffe mu kkomera bamusibe. Kakati mwami Ssegirinya ensonga eno ey'okugaba masks mugenda kugikola mutya bwebanga yakwasiza Dennis City mugenda kuddamu muzigabe oba mugenda gikomyawo? Kakati oluvannyuma tugenda gaba mask tugenda gaba mask tuyinza kuzikiza bwebaddamu ne babakwata ffe tugenda kuzikiza tugenda gaba mask okutuusa gavumenti ng'etuganye nti coronavirus mu Uganda akoze eki takyaliwo awo tujja zisikiza naye masiki era oluvaano era tugenda mu field actually tuli mu kwetegeka era abantu batulinze dde bagaa nti nga temunnatuuka konze tujja kasaka tujje Dennis City then tujje tubawe masiki tetugenda kuzikiza because twagala okulanga abantu baffe tebalwala kirwadde kya COVID-19 nga bambala masks n'olwekyo tugenda kuzigaba awatali kuzikiza era bwe tuvaano era tuddeyo mu field. Oyo abadde mwami Ssegirinya nga ayogera ku nsonga ya Dennis City wamu ne masks. Kakati katwogereko ne kanso Shamimu ku nsonga ya Dennis City kubanga ye omu kuba kanso ba People Power atubuulire ensonga ya Dennis City bagikwasaganyiza batya. Bwe manjogera ku nsonga za Dennis City nze kwegamba n'amaziga nga ngaba gagala kujja olwa files ennyingi ennyo ziri ku kkooti enemu yokka y'e Nabweru ku bantu ab'enjawulo abawagira omubaka Kyagulanyi Ssentamu ne People Power. Ekizibu kye tulina nti bwe bakusanga ng'oyina ekintu kyonna ekiriko baji ya People Power gwafuuka musango bakwata ne babaako omusango gwe bakuyiiya gwe bakuteekako kintu kya buswavu era ensonga y'emu eyatuuse ku Dennis City. Wabula kyenjagala okuyisaawo nti njagala kwebaza ba comrades bonna nti bagezaako okubeera nti bwe babeera nga waliwo munnaabwe ali mu buzibu buli omu asitukiramu okulaba ng'ayimirirawo okubeera nga munnaabwe avaayo kirungi nnyo. Sirigo timu ffe tukola naye tukolagana ne bannaffe bonna era munzikirize ntwale n'omukisa guno nebaza nnyo Honorable Ssegirinya kubanga ne bwe nga ntudde ku timu waggulu eya ligo nga tuteesa ensonga za People Movement yonna ng'akasimu kange tekasirika ngamba Dennis City nga nange mugamba naye ndi mu kkubo naye kirungi nnyo nti at least afudde yakoze eki afulumye. So era ng'abannamateeka ba People Power emu ku nsonga entuusizaamu essaawa eno tubadde tukyali mu lukiiko nga tugezaako okulaba tutemye empenda ki
okulaba nga tujjawo embeere n'ey'okubeera nti Uganda bakwatibwa olw'okuba nti basangibwa nga bakola ekintu kyonna ekikwatagana ne people power era mu bwangu ddala tujja kuvaayo ne solution nga bannamateeka oba okwekumira omulanga mu kkooti ensonga eno ebeere ng'efuuka ya ggwanga okubeera ng'egitunuulira. Kakati nga tukyeyongerayo ne Kanso Shamimu twagala tumanye okusinziira nti omwana ono yasibiddwa essaawa nnyingi nnyo okusinziira ku bwekiri mu mateeka bo nga bo abanakisinde kya people power bazaako ki ku nsonga ya Dennis City okusibibwa essaawa ennyingi? Nga bwe nkutegeezezza legal department ya people power n'amateeka b'ekisinde kya power tubadde mu lukiiko kati newentuukidde wano nga gye badde nvaamu nga ezimu ku challenges etutunulidde byebyo okuba nti eddembe ly'abannayuganda lirenyerwa okusibibwa beyond 48 hours okusibibwako emisango olw'okusangibwa ng'oyambadde essaati eriko ekifaananyi kya Kyagulanyi oba ekintu kyonna ekiriko baaji ya people power naye oba oyambadde suuti yange ng'eno naye nga wano waliwo akapande akantu ka people power oyinza okumaliza ng'okwatiddwa ne bakuteeka omusango gwe batadde ku Dennis City. So tugezaako okulaba nga tufuna amagezi nga bannamateeka mu bwangu ddala tujja kuba tugalangirira eri eggwanga ekintu ekyo tugenda okukola tugenda kuba tukirangirira eri eggwanga oba kwekubira ndulu mu kkooti tulabe ng'ensonga ezo zonna tuzikwatiramu okuyamba ba comrades kuba Dennis City si ye yekka alina ekizibu kino tulina bannaffe bangi abakisanze ate nga tumanyi n'abalala bangi bakyakisanga. Kakati saino wetwogerera no Dennis City awerebwa bail okuva mu kkooti enabweru. Kakati mwenga na people power muzaako ki oluvannyuma lw'omwana ono okuteebwa? Of course legally mateeka criminal procedure egenda kutekinga its course nti omusango kati oba olinda bulinzi bwe baba wa hearing date nga mukomawo mention date okuba buli status ya investigations nga mukomawo bwe banabeera balina abajulizi nga babaleeta naye nga bwe tuzze tukimanyi kati eno court yokka emu eriko fayiro eziwera 12 za people power naye zonna buli wetujja tebabaawo na mujulizi n'omu kati neno bagyongeddeko bwongezi kubeera nga ya 13 kakati kweno kooti yokka emu kakati tusuubira nti era bagenda tumalira biseera naye wanayita akaseera bajja kubeera ng'emisango bakola ki bajjige basinga banabeera tebaleese bujulizi ffe tugamba nti bwe tunajjayo enfunda eziwera nga tebayaleeta abajulizi tujja kusaba kooti emisango egigobe ne guno gwennyini gwa Dennis City. Tweyanza nnyo tweyanze gwe omulabi waffe omulungi oyo abadde Kanso Shamimu kola Karich Media Uganda ku saidi wano tulina ne Bobby Dayhard okuva ewa Kiseeka Mwami Yusuf kasooke abeeyanjulire nga babuzaako abalabi baffe aba Karich Media. Abalabi baffe aba Karich Media amanya agange nze Yusuf Bobby Dayhard nga nkolereyo Kiseeka ndi wano ku nsonga za Dennis City muganda wange mulwanyi munnaffe kuba ffe abalwanyi ba wansi tetusobola zikiza bannange kuba leero kiri ku Dennis City nkya kiri ku nze kanzijeko ka masiki leero kiri ku Dennis City enkya kiri ku nze lwaki nti Dennis City yamenye etteeka kugaba masiki President Museveni yatugamba masiki ziri compulsory n'agamba basobola okufuna masiki begulire masiki kati Dennis City yafuna asobola okumuwa masiki agende aziwe bannansi abatalina masiki yali abataasa ku kirwadde ekyo nga bawa masiki ate teyayita muntu bonna we bati naye yagendanga awa omu ku omu gwasiŋŋanye mu kkubo teyayita bantu n'abayita abo kukuba laale y'abantu kubawa naye yagenda omu ku omu ekitegeeza yali agondedde ebiragiro bya pulezidenti ng'awa abantu masiki aba Uganda yonna ate era mbasuubiza yonna gye muli oba gye mutali tugenda kutuukayo nga tugaba masiki za people power mu Uganda yonna tugenda kubeera ku gulawundi mpola mpola nga tugaba masiki zijja batuukako omu ku omu kuba kati twalonkinze village to village kyalo ku kyalo wonna tutuukeyo tugabe masiki za people power bannange. Ebyokutangira ekirwadde kya covid omusango gw'okubiri ne bagamba nti yakuba olukuŋŋaana yakuma mu muliro abantu omuliro omulamuzi oludda oluwaabi n'olwetegese lugamba lumaze okunoonyereza era ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogw'omukaaga balina kutandika okuyita abajulizi baabwe naye ono tusabye nakkiriza era yeeyimiriddwa era tugenda kudda nga 25 omwezi ogw'omukaaga omusango ogende mu maaso. So tuyanza nnyo Kanso wamirwe bali omulimu gw'okoze Kanso wamiri waffe yalwanya olutalo era muganda affe n'abanga ayimbuddwa olwekyo tuyanza nnyo Kanso wamiri
Yes, amwebale nnyo baganda bange bonna. Njagala okwebaza ttiimu yaffe yonna yonna ey'abannamateeka okulaba nti tukoze ekintu kino okulaba nti munnaffe afulumye munatusonyiwa kamera baziganye munda that's why tetwasobodde bawa kintu kino live kamera badde baziganye munda mu lw'ebyokwerinda ebyenjawulo so naye nga twagala okubasima mwenna mwenna abakoze ekintu kirina okulaba nti munnaffe bamaze ne bamuwa cash bail era 1 million so tuli mwebale contribution zonna zalabise dda era kati tuli mu kumaliriza tugende naye agenda kubayogeraku konna mu maaso awo naye nga we really appreciate for all your endeavors. Thank you so much. Let's continue to support our people. Tuli bavubuka n'omulembe gwaffe bavubuka bajjajja baffe balwanako ne balema ne bakitaffe kati ffe abavubuka abazadde obwana obuto buno ffe tulina okubeerawo ate buli muvubuka woolikwata ku muvubuka muno batugamba twebeereremu ate twebuuse tubuuke tuzuukuke guno omulembe gwaffe ffe tugenda okwennyulula we tutudde banaye tusigaze oluganda nga people power our power mission 2021 tugume tubeere wamu Buganda waffe avuddeyo kati ground work egenda otandika